Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nage tutunuulire ku nsonga y'okubeera nga buli w'otuuyana ng'entuuyo zo ziwunya akasu akatali kalungi. Ekintu kino tukifuna nnyo abasajja wamu n'abaana abawala oba abakyala batera okubeera n'ekizibu ekyo nga buli lw'otuuyana ng'entuuyo zo ekyamazima nga teziwunya bulungi, oba nga buli lw'otuuyana ovaamu akasu akatali kalungi. Luva ku akavubuka kaleke naye mulimu omuntu abeera awunya akasu nga si kalungi, kijja amaze kutuuyana nga ne wabeera anaabye kasaatuuyana ng'entuuyo ezo ezimuvaamu zimuleetera okubeera nga awunya akasu akatali kalungi. Nammwe abakozesa ebintu ebyo eby'enjawulo nga bifulumira mu ntuuyo okugeza ng'omwenge, ebyo ebyenjawulo bye mukozesa sigala nga buli lw'otuuyana bikomerawo mu ntuuyo. Njagadde mbeere nga mbabuulira ku kyo ky'osobola okubeera ng'okozesa. Ekyangu eky'amazima ky'olina okutunuulira, tunuulira nnyo amazzi. Amazzi gano agaffe gennyini, amazzi gajja kuyamba okwoza mu mubiri gwo, obeere nga buli lw'otuuyana ng'entuuyo zo nga teziwunya. Fuba okulaba nga buli lunaku ng'onywa amazzi agawerako. Olunaku osobola okunywa liita 3 ez'amazzi oba 2.5, naddala ggwe ng'olina obuzibu obwo nga buli lw'otuuyana entuuyo zo ziwunya. Beera ng'onywa ku mazzi ago, gagenda kukuyamba okwoza mu mubiri gwo, togenda kuddamu kufuna kasu ako singa onaaba oganyiikiridde. Ekyamazima buli lw'onywa amazzi ago, zino entuuyo z'obeera otuuyana ziba zigenda kutereera. Ekyo mbabuulira, amazzi ddagala nnyo ku nsonga eyo. Mmwe abanywi b'omwenge nga buli lw'onywa omwenge entuuyo zo ziwunya, ng'oli ayingira buyingizi mu kisenge n'amanya nti wano wabadde omunywi w'omwenge nga tofuse mu kisenge naye olw'entuuyo zino ezibadde zikuvaamu nga zoonoonye ekisenge kyonna. Beera ng'otunuulira nnyo amazzi ago, nywa nnyo amazzi. Ekyo mbabuulira, mwemanyize okunywa amazzi mugenda kutereera bulungi nnyo, togenda kuddamu kutuuyana ntuuyo ziwunya. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.